wabadde oliidinga ng'omukulembeze twate tunafuna kigambo kuva gy'oli wawulidde otya kyakuyisizza kitya? Nawulidde bubi, and I was very disappointed elections we bazi cancelling. Even before ngebima tebina kyankana before we got a glitch kuba waliwo obuzibu after some time naye kumacha byatandika bulungi. So awo kumacha nali leading from the very beginning, even up to the time the glitch happens, I was still leading. So for me it was disappointing, but already nkuba amasimu ntegeka after party story chitulage one we celebrate chitegane ne bagamba nti akalukali cancelled. So I'm disappointed naye kati I'm trying to be calm njagasiga nga nimukakamu mpaka nga police board etubulidde kyekiddako. Yes. Toloza muntu Electoral Commission yasaliddewo mu kutya kutisibwa oluvannyuma lwa lawyer wa King Saha ne King Saha okugenda batandika okubuuza ebibuuzo eby'okumukumu. Si lawyer yekka kati Mr. Jeff Bambi engeri gye yabadde yekka teri yabadde amuyambako oba awooza naye abadde yekka kyokka nga bamwetoolodde bamuwogganira balinga bagenda omukuba. He was really threatened, so nze nategedde lwaki he had to abadde alina okukola kyo cancelling elections because he felt unsafe ng'omuntu yafinyize nga security ye tekyaliwo kati alina okukkiriza bukkiriza because bw'agaana balinga abadde bagenda omukuba. So nze nategedde nti bamukasa cancelling elections nga teri kyakola. So it's disappointing, but never lubaddi. Me, I think the result is going to stay the same. Kampi ya King Saha yagambye nti gwabaddemu nitango bakalumwe mwakyankalanyiza n'ebyuma nti kyobola tebabadde balina okulaba nga bakola ekisoboka akalulu okubanga kasazibwamu tiwenyigidde mu kubba akalulu kuba bafunye obululu bungi nga beewuunya gye buva ate nga balaba be basinga abalonzi. Ebigambo ebikingana bingi nze mbadde nsaba batandika okwogera n'obukakafu bondaba nga nziba akalulu nkwegayiridde nze agambye nkuba ekifaananyi kwata video in fact go live on Facebook ensika endabe nti nkoze eki nzibya obululu because bw'ojja n'olugambo terugenda kuyamba. So let's get the proof nga tetuna kujja kutandika ku accusing abantu ebintu because nali waka that day according to gundi ebiragiro bye batuwa batugamba nti olunaku olwo oba oyagala jangu batoyagala sigala waka kandi zinayi sagala kulabika terwayo olunaku lwange lwayo olunaku lwa electoral committee okola ekyabwe. So I was just at home when all this happened. Yeah. Bagamba gwo omwe abasinga kulemera ku kulonda kwa internet ate nga wali omanyi okugenda okubbira. Salimira ku internet ate nze munaye siri kafulu wa internet, not at all. Nze manyi internet just like all of you. I use social media on the internet. I did not study anything to do with how to handle laptops. My ku hacking abichi bana endoza ndabika ngo wamageze ennyo naye nga I will sit to kaone. I don't know how to do that. Tubadde ko ne Shiba ngama mbuno obero otyango li president naye nga gwe kennyini tojje libayimbi banno weekweka toyala libayimbi banno eva at a distance agamba bate takumanyi nga president. No, I think sokera ddala all artists know that Uma eri ku National Theatre ku level eri ku gundi level 2 room yaffe eri room 13 yeyo office gyembeeramu sina gye nneekweka. And that is the place to see me webanga bili issues about Uma sijitambuza nti no ndi I'm not kugambe nti Uma sijitembeya okitegeera. I don't hawk around around. No, I have an office, so mbeera mu office nga ntudde ayagala okuntuukirira mba wendi. I'm always there. Kyokugamba nti takumanyi nga president ate nga obakulembedde emyaka 2 naye takutegeera nga president. Kiri okay obutamanya sina buzibu naye I'm sure kati ategedde. Kati ategedde I'm sure because kati munne abadde yeetabaganye muki mu kalulu, so I'm sure kati ategedde nti nze president. Nyine wayongeddewo n'agamba nti nno mwayimba dda mwekwasa kyakuyimba dda afe twayimba dda tuli badda ffe tusemulimbya sinyoyete mbu bye bikulembe bangi nnyo abayimba dda kati olaba na bano abaku UNCC bayimba dda aba NCF bayimba dda okitegeera bonna n'abayimbi kati betulina mu parliament bayimba dda okitegeera kati bazze ku kintu ekirala, so it shouldn't be an issue mpozi nga ffenna oyagala tuyiwa okitegeera from the parliament to everything that we are doing as artists because we don't sing anymore, but that's not a factor mu Uma mpozi mu birala naye mu Uma asi kikulu. Agamba oba oyagaliza industry lwaki tolekera King Saha mu law n'okivaamu King Saha kafuge leadership ya Uma teringa inheritance tosobola si byakulekera muno. No, it is for coming buli mayina okulaga obusobozi bwe abantu basobola okwesiga. You can't get a seat ngeri national ntino Uganda yone kutunuire n'olekera muno.
Now, I mean, it doesn't work like that. Singa chibadde nti no ffe Kampala wano Makindi estole okitegeera aba artist bawa so agamba kale since it's just us kinene nnyo, but because it's national you need to come and show people nti olina ku magezi, you can run this thing, you know, you can communicate and lobby byonna you know n'okujja n'olaga. So it's not about living for someone. That's not how it works mu umma. Simanyi mwalibuuziza ye. I think there should be proof of these things nga bwe nkugambye. Kubanga ebigambo bingi abantu boogera ebigambo bingi mweno time election abantu bampisa ebintu bingi nnyo but tewali bukakafu of even one thing. Mudanga ndalabe sindi nayogedde naye but bw'ayogedde naye so okitegeera there's no picture, nothing that shows. So there's so much that is being said. Mbadde nsaba byonna bye munjogerera mugyeyo obukakafu, nze sirina buzibu bwonna. You understand, I don't have a problem. Manga ndi mubbi njagala ensi yonna emanye nti ki nti no ndi mubbi saagala kwekweka no si bwendi. Mbadde manye byaggwa batugamba yekyanza ayagala bamwongeze ssente ne batabuka katone mmeza bazaase ndiga president wa extra money. No kati music is a business for me. Era nga bwe munsanze wano atudde sente balance wange bamuleeta. In fact guy yali awaleeta balance wange. Balance bw'atatuuka sikola ki siyimba ntaddemu a lot of time and money mu career yange. Kati nze okuyimbira obwereere wakiri nzirayo waka nenneebaka. In fact nzirayo waka nennyonsa nenneebaka nfo ky'okuyimbira obwereere. So that is what happened. Nalinda gaya ajansasula esente n'agamba nti zigaanyeemu nekigaana nenneebaka. I went back to the room and I slept because music is a business. If that doesn't happen then it doesn't happen. Then kati engambo ne zivaayo kuba yali ayagala okwedifendinga naye ekituufu ekiriwo is that yalemerwa okunsasula for Dubai kyeva yasa performing e Dubai. Nekyo kisoboka naye simanyi sobola boogerera. I don't know their intention. Me, I just know I wasn't paid and I couldn't perform. Sindi tukumanyi ng'omukyala era omuzadde at the same time omukyala era omukulembeze twali tukimanyi nti akasente akaali kasigaddeyo ka balance katono nnyo kyandibadde kityo okuba nti n'osooka oyimba ne kuba kigambibwa nti omukulu yagamba mbuka yimba after the performance sente zazimala yazikwata. Siri musiru siri musiru nze siwola ndongo oba omaze okuyimba oba omaze ddiya oba takusasula before the show tebagenda kusasula. I have enough experience in this industry okumanya nti promoter agamba nja kusasula after. That's not going to happen because singa ebadde corporate event nti tulina invoice tulina okitegeera all that paperwork n'ali performance but bino biri gentleman's agreement. So the only thing I have against you is my show and if I do it for free kiba kiwe. Hey. Yes. No, I did not ask for extra money. No, I didn't ask for any extra money. I asked to be paid for Dubai. Kubanga olaba nayimba ne Abu Dhabi nayimba. Kuba kaja katuuka. Na I mean, yeah, the money was there so I sang. Dubai was agana nebaka. Abantu sabalaba na balaba. In fact, balisazewo because abasinga bagamba nesibira mu hotel. Kati nategeera nti n'abantu tebaliyo mu event. Okitegera if I was at the hotel. So I didn't see the people. Me, I didn't care if it was full or empty. Nze abantu ababiri we babeerawo nja bayimbira. Ne babeerawo 10 kiri nti bampadde ezange nze nja kuyimba. Naye lwaki temundeka nengenda niyimba. Balimbuulidde nti ya bbeeyi. I wanted Chinese food for real. Nze bwe ngenda when I leave Uganda saagala Ugandan food njirya wano bulijjo. So when I got there ne bambuuza what do you want? I like Chinese food. Nangamba I want give me Chinese food. Or give me Indian food. Ne bagamba kale ne bagenda. Teri yangamba nti muna emmere ya bbeeyi tetugisobola okitegeera nedda nze bakkiriza nenjirinda netakola ki netajja. Bye. Ye mwami bananga you people. Ye mwami mwali muwasizaako. No tasobola kuŋŋaana kuyimba naye tasobola kundeka nnyimbire loosi. Okitegeera he loves me so if he loves me he cares about me. So issues ezibanga zeekutemu ng'omusajja ng'omwami agenda kujja kinkwatiremuko. Kale.